Wano ku mukoto gwaffe ogwa Standard News bannaye tufa enfuufu eyo gye mulaba ekyamazima simanyi oba ekkubo lino oba kinaatwala myaka kumpi 2-3 oba emyaka 10 nga likolebwa, naye nga enfuufu eno ekyamazima eringa ffe etusobedde. Ekikwatako ekkubo liri mu kukolebwa tebatuteeramu wadde kazzi ennyo, tugamba tufa mu kyemulaba wano nti olw'okuba nti obukubakuba bwatonyeemu bwe bututaasizza, naye so singa batuteeramukko ku kazzi oza mulaba ekkubo liiryo bagenda mu maaso n'okubeera nti balikola, naye nga ekyamazima ebubi ate nga emmotoka zo zidduka embirigo nga bw'oziraba, naye nga akantu kangudde mu liiso bannaaye. Leero lyekkubo nno bwe lityo we liri ekkubo lino ery'Essemuto, naye nga litandikira okuva wali eri wano we mulaba we bali mu kugenda mu maaso n'okukola. Leero nno bino nno tuli mu binnya kati essaawa zino ekkubo kwegamba emmotoka zidduka oza mulaba lino lyekkubo lye bagenda mu maaso n'okubeera nti bakola, naye atiisi banne mututeeremukko ku kazzi naye tufa. Singa mubadde mutuyuwiramukko amazzi bannaffe aba Abubeeka Tekinika abali mu kukola ekkubo lino, mutuyiremu lwakiriko ku kazzi, muleke kulinda bukubakuba naye nga tufa. Mweraba.